enfunda nnyingi abaagalana bafuna obutakkaanya olw'ensonga ez'enjawulo. Kino kiviirako obutabanguko mu maka ekiviirako abamu okulwanagana okukkakkana nga waliwo abaluguzeemu obulamu, abamu ne babuukawo n'obuvune. Kati mu kaweefube w'okukomekkereza ennaku 16 ez'obutabanguko mu maka oba kiyite 16 days of activism, ebitongole ebirwanyisa obutabanguko mu maka bikizudde ng'ebbuba kye kimu ku biviiriddeko obutabanguko mu maka. Mpulidde nti banga agenda kuwasa tulina survive omu yali yeebase olw'okuba bamuleetera olugambo nti bbaawe agenda kuwasa nga sina bituufu wabula lugambo n'amwokya nga yeebase. Eriiso lino talina. Bagamba abamu ku bafuna obutabanguko mu maka batya okuloopa abantu ababatuusaako obuzibu, ekintu ekibuza obujulizi. Tulina okwongeramu amaanyi okulaba nga abakyala bennyini bavaayo without fear okwogera ku butabanguko bwe bafunye mu maka gaabwe mu kitundu, okusobola okwogera kubanga tumanyi nti abasinga basirika busirisi. Ekintu ne kyeyongera, avaayo n'agamba kijja kukyuka embeera, naye buli butovaayo genda okulaba nga embeera y'obulamu okusinziira ddala ku bwongo yeeyongera okubeera obubi. Kati baagala gavumenti ekwatagane n'ebitongole eby'obwannakyewa okulaba nga basomesa abasajja ku ngeri gye balina okukwatamu abakyala oba omwana omuwala nti osanga kye kinaamalawo obutabanguko mu maka. Bwe bavaayo ne babasomesa, tumanyi nti mu waka omukyala yasinga okubeera n'abaana, naye era tumanyi nti n'omuzadde omwami naye alina obuvunaanyizibwa okulaba nga omwana we omulenzi akuzibwa bulungi. Kati bano balina essuubi nti singa ku mulundi guno omwana omulenzi akwatibwako obutabanguko mu maka bwandikendeera. Hasfan Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.